mwe buli muntu yenna mpulirizo olwaleero bafaamu tubadde twogera bino bya kusiisiriza mbabulya katifu kye tugenda okukola e Masaka is a no-go zone ku ddalu n'okujooga eyo si waakuyita bano abakulembeze olaba Mpuuga oba temumumanyi Buganda wano yakwata ne muteekamu amaanyi gaali ne Bassegona Honorable Segona be bankoba za Mbogo ne babeera wano ne babatraininga gobadde obuuza mukulu mulwanya muli ne kakati mwali be batraininga abantu bano ne bamala batraininga ne babatuwa mu politics Masaka ba stakeholder abawuli abataka ne batraininga abantu baabo omukubo fe Masaka Honorable Mpuuga is leader, political leader number 1 mwizo kuba temukimanyi kati omuntu yenna okujjango ojjo osaba tukamba ogenda kutawa kundira abakulembeze betufutadde mu investment n'akakofiira mb'oyambadde akakofiira ebyo tebikola Masaka mu mpulirize tebijja kukola ekibiina tukyagala ekibiina kyaffe ekya NUP naye tetugenda kukkiriza kye bayita kujooga kumalamu kitiibwa abakulembeze ffe betumanyi nti bebatukulembera ku nsonga zaffe ez'Amasaka ate eza Buganda Honorable Basansi Mpuuga ava ku kitundu tali ku level nti ali ku level y'Amasaka yokka Honorable Basansi Mpuuga y'omu ku bantu betulina wano mu Buganda tusobola kujja booti n'omujolonga Mpuuga takuzanga musumaali abali kubanga mbonoonya ebyo bya kaadi fe Masaka kaadi ze Masaka nakyera kamba buli tebizigabirwa Kampala tebamu makadi bulira nze nkubulya ebiye Masaka tebakuma kadi kakiddemu okiwuli abampaka lubali Masaka ndikodinga bulungi abampaka bwani kanze njogera abampaka lubali Masaka sasa kitebe ekitebe kinyongerezaako kadi eyo naye abampaka lubali bali Masaka kati walema okubeera omuntu yenna alowooza mbu ogenda kutiisatiisa manya biki no bano abakulembeze tubatadde mu investment ku lwa Masaka ku lwa Buganda ku lw'eggwanga lyaffe ffe tetwagala kutuuka kiseera mu ggwanga muno nga Buganda terina bakulembeze ekyo tetusobola kikkiriza tutuuke kakati tugoba Museveni ate tutuuke ffe nga tetulina bakulembeze kale tutambula ne Haji Setu omusomi w'edduwa yakutuusaako puroguramu zaffe zino embeera bwetyo bwe yabadde Haji Setu omusomi w'edduwa munoonyeeko ku namba 0703 31 39 25 gwe bw'omukubira ku ssimu eyo mubuulire kyoyagala akuyambemu agenda kusomera ku dduwa ze tojja kusigala kyekimu abanoonya emirimu mumunoonyeeko ababonyaabonyezebwa endwadde ez'enjawulo mumunoonyeeko abaagala okugendako ebweru nammwe mumunoonyeeko mwenna ajja kubayamba kyenkanyi tugendera ddala mu maaso ne puroguramu yaffe ey'olunaku olwaleero ebigambo by'owulidde bya mukulu Abedi Bwanika pasita agamba nti bo Masaka tebagenda kukkiriza babukofiira kukisaalimbiramu bw'ayogera ku b'obukofiira olowooza aba ayogera ku baani bannakibiina ki National Unity Platform be bambazi b'akakofiira kubanga akakofiira ako kakubisizza abantu bangi amameeme Mwai Museveni walaba bulabye omuntu ayambadde akakofiira oyo amuyita namuyeekera lwaki nti agezaako okwagala okusuula gavumenti ye ate ye kyatakkiririzaamu era kyatayagalirako ddala abantu bano bazzenga bagamba nti mu kibiina ki National Unity Platform mulimu entalo mulimu okwerumaaluma entalo zino ziteekebwawo ate betwesiga mu kibiina abagundiivu nti betwali tulowooza nti be bali naffe ate batandise okukozinga entalo mu kibiina ki National Unity Platform kituuke okwekutulakutulamu ng'abantu bano twabalowoozanga nti tutambudde nabo era baffe naye olwaleero tukizudde nti bo baali beegwanyiza bifo naye tebaali ku mulamwa gwa kujja Mwai Museveni mu buyinza bangi bagaggawadde nga bagaggawalira ku musaayi gwa bannayuganda bannaffe bali mu makomera bannayuganda bannaffe baawambibwa n'olwaleero famire zaabwe tezimanyi wa gye bali nga batugamba nti abaami bano be bamu ku bataddewo omuzinzi mu kubanja bannaffe bwe bagendanga ku fulo ya paalamenti ne batulaga nti tuyimirizza opposition okukiika mu paalamenti paka nga bamaze otubuulira abantu baffe ababuzibwawo wa gye bali bwe baawulira nti omusimbi gufulumya ensaka y'obukadde 10,000 ku buli mubaka
Leader of Opposition Mathias Mpuuga Nsamba n'ayita banne be yali akulembera n'abagamba tudde mu Parliament kuba yategeera nti bagenda bawa obukadde 10,000. Kikulaga nti baliwo ku byanfuna naye tebaliwo kulwanirira munnayuganda abonaabona. Ensonga zino zaalinnye wansi ne waggulu oluvannyuma lw'okukyusa Leader of Opposition ne bajjawo Mathias Mpuuga Nsamba ne bawa Honorable Joel Ssennyonyi. Awo Mpuuga Nsamba nti abadde alina ekikoosi kye ekimukkiririzaamu. N'olwekyo kyonna kyakyusizza obwanga tuboolekeza His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu era beetegefu okulwanagana naye. Bagamba nti nabo basazeeko ekitundu ekyabwe Masaka kati waabwe Kyagulanyi tamuvunaanyizibwako. Mpuuga ne ttiimu ye be bavunaanyizibwa ku Masaka. Binaggwerawa bino batubiwulire. Nga mwe mutugamba abasinga wano nga mutugamba bannaye muve ku bakulu. Of which nze nvunaana nnyo omuntu avaayo n'avuma omukulu. Nze saagala muntu avuma mukulu. Saagala muntu avaayo n'avuma mukulu. Wabula ate nzikanya n'oyo alizoninga omukulu avaayo mu nsonga z'omukulu z'aba ayogedde. YouTube yange ebadde kye eddoboozi teriri kiriya nandiki. Mumbuulire abali ku YouTube eddoboozi teriri kiriya nga ndabanga temutambula. Wano we tugenda okusimbula, tugenda kusimbula mbagambe nze kyendowooza. Kiyinza okuba nga kikwatagana naawe, kiyinza okuba nga tekikwatagana naawe. Tuyinza okuba nga tukwatagana naawe oba nga tetukwatagana naawe. Magi ogamba otya? Munsheyalingira abali ku YouTube munyambe munsheyalingire bwe musheyalinga video zino. Tusobola okubeera nga bwe tuba tukozesezza data ow'omutwalo tusobola okufunayo data ow'enkumi 2 ne tuzazzaawo. Tetulina gye tujja. Map Media Kajambo ebyo Kajambo nnyo. Okay, Rashida Kibiriga agambye kwali kirungi nnyo abali ku YouTube. Olunaku lw'eggulo kansooke nve emabega tuzze twogera lunye. Nze omuntu omu ku bantu abangi mu ggwanga Uganda, bannayuganda n'abawangalira ebweru abazze bavaayo nga twogera ku bintu ng'era ebintu mujja abantu abamu obukuukulu ne mutuvuma. Nze simanyi bivumo byendidde mu Uganda muno, sinnabimanya naye ng'ekinvumya kiri ekintu kimu. Kwogera ebyo ebikyamu by'embanda bye ku bakulembeze be baba bakoze. Kamera ene ndi kumpi nnyo kazombezeeko ko wano eya YouTube semberako ko wali ndaba nkulimu nnyo. Charles Rugemwa ogamba otya? Tuzze tubagamba abakulu bano emabegako wali Dr. Abedi Bwanika nga temunnamumanya nnyo yatandika okuvaayo n'abategeeza n'abagamba nti tugende tuteese ne Museveni atuwa abasibe. Ne tuvaayo ne tugamba nti bwe tunaatandika okuteesa ne Museveni agenda kukontinuwinga ng'akwata buli lunaku ateekewo bargaining powers tusobole okubeera nga buli kaseera tufukamira atuwa abantu baffe. Ne tumugamba ne tubagamba nammwe abaatulumba bwe tuba tugenda okufukaamirira Museveni bano abaliyo be yasiba baakola ki? Tugenda kubagamba tutya? Tugenda olwemugamba tutya nti abantu baffe basonyiwo tebakyaddamu baba baakola ki? Tuli fenna are we together abali ku YouTube n'abali ku Facebook? Omukulu eno kanjise wano nsobola okuba nga mbatunuulira mu omanyi saagala kigambo kyonna kiyitewo ndi muzibu nnyo olwaleero naku lwa sende mwoyo yanziseeko. Kati ngenda kuba mbalaba bulungi nnyo ndi mu straight line. Nze simanyi bivumo bye banvumye ku nsi kuno, simanyi bivumo. Yes ndi mubi naye ate tolina kunvuma nnyo bubi bwe mmanyi Katonda bwe yantonda. Tenge simanya waliwo akavuuka ke bayita tenge mu bubi bwako bwe kakoledde ebyafaayo ke kasinga okutrendinga. Ne kabi kali awo ka maaso. Kati nange mu bubi bwange leka njogere ku bigasa abalungi abatasobola kwogera birungi. Kambeero mubi nkole ebyo ebigasa abalungi
kati nze wano wenva wentandikidde nja kwetondera pulezidenti wange nja kwetondera secretary general nja kwetondera akakiiko akatwala National Unity Platform ne mu kakiiko ko taata sebo owekitiibwa pulezidenti mu kakiiko ko mwennyini mwe muli abantu abagenda okusuula mu kakiiko ko mwennyini tunula obeerenga Yesu nti enkoko bw'eneeba tennako okolima gundi onooba ondiddemu olukwe pulezidenti ku mmenza kw'oli pulezidenti wange ku mmenza kw'oli totawaana kulya pulezidenti ku mmenza kw'oli okujjako akacupa nga wazze nako okuviira ddala wa babbi akacupa k'amazzi oba olwendo lw'amazzi oba kafulasika ate nga tekannakuva mu ngalo nga gwokayina sherefu yakalinaawo n'akakuwa abantu abakuli kusegere bomanyi nga bebakuliko tokwata bintu biri ku mmeeza bya lukale kubirya tolya taata munnange taata togeza tuleke gwe kitaffe fe watuzaala nze nkusinga emyaka emeka ndi mwana mu 5 oli mwana mu 2 nkusinga 3 wadde oli mukoddomi wange naye oli muto wange kino kyendi mukugamba pulezidenti nze ndi wa mawulirewo freelancer pulezidenti ndi wa mawulirewo ebintu ebiyita mu bokisi zaffe bingi taata ebimu nga tetusobola kujja kubyogera ebimu nga tubyogera naye ebiyita mu bokisi zaffe taata wange His Excellency Robert Kyagulanyi bingi tolya nasanyuka luli emmere gye baakuwa twali tutegedde awo ku kitebe nene bwebezze ku kitebe taata tolya njala tejja kutabeera ngera bwe tubeera twabeeranga nawe mu campaign n'osiibirira Ugati ne Apple tolya pulezidenti nze ndi musajjawo tolya ne bwe mbanze nkikuwadde tokirya pulezidenti tokirya ekyange ddi ekya babbi wano wetulagaye vidiyo eno omulamwa gwayo nga netoloola we wagenda okuva ekinyusi we wali ekinyusi totawaana kulya kintu bireke ffe njala jangu n'eccupa ye ey'amazzi nyweyo abangamba mpeza nkaaga bannange mwebale waliwo abangambye mapu olimba oweza emyaka nkaaga mwebale munyongereko mpeze na 8 oyinza okuweza enkaaga nga tokyasobola kutuula nga bwentudde oyinza n'okubeera nga simu yo omanyi WhatsApp weeri nga you are just a computer you are phone user not a computer wizard nga bye tukola tosobola na bikola kugambye sawa zino oli butereevu ku Map Media TV YouTube channel network andala oli butereevu ku Facebook network andala ate ngenda bawo wano video ndala nesimye okuba n'emyaka enkaaga nga nkyategeera nesimye okuba n'emyaka nkaaga nga nkyanyirira tuyina abantu nga ba myaka 2 nga basiru tuyina abantu ba myaka 3 nga basiru tuyina abantu ba myaka 25 nga banoonya kulya ssente kuba bulungi tubalina bonga obuse emitwalo 5 aba yakikoze dda tubalina nga beyita bato ffe nga tuli bakadde naye nkubuulire omukadde mapu kabwejumbira yo yakuweereza byoyagala okuwulira kati gwe omuto ate gwe kola abantu be bataagala nze wamandi wa myaka egyo oba 6 oba 7 oba 8 that is not kivumo ekyo kitiibwa era thanks very much era neyanjulanga namukadde kakyekye namukadde kabwejumbira mapu ndi namukadde nupu papa buli mwana mpita taata nina n'omuzzukulu musaaga ogamba otya wa Mabeti Sonko oyinza okutuuka ku myaka oyinza kizibu nnyo okutuuka ku myaka gino ng'oli mu Uganda emyaka 6 egyo gyompadde mukama ekitiibwa ky'amaanyi neyanziza mukama tudde ku nsonga pulezidenti ebigambo bya Mathias Mpuuga Lady Tago gamba otya n'ebigambo bya muganda waffe Abedi Bwanika nno yeeyita pastor nalokokako era mpulira ndi mulokole mu Kristo
naye so mulokole wa church za Uganda no nalokoka ko era nazisabiramu naye bwe bubanga buli abeera omusumbe yita pastor abamu siru abamu sibonna ne bwabanga buli abeera omusumba alina kubeera musiru kansabire wange kandokoke ngende mu ggulu nsabaye Mukama Katonda andokole awo yali wangala natuuka ku budde buli yali lokolebwa kambeere mu kiti ekyo ne bwobeera ng'oli pastor ng'okulemenga okubeera pastor nga gwe Abedi Bwanika nga wavuddemu ebigambo by'olunaku lw'eggulo ku radio y'obujjejja etuuka wala radio y'obujjejja etuuka wala baganda bange radio y'obujjejja CBS eriko gundi made in Sereko Sebuliba abali ku Facebook nja kubaterayo video yawo naye n'abali ku YouTube video nagitaddeyo detambula mwagirabe nagitaddeyo sawa wakati wa sawa mukaga nataddeyo wakati wa sawa 5 nataddeyo ezekiro awo wonna mu bamwanga kivumbi bonna ngenda kubogerako eno video kakkana tuula nywera data yagenda okunsalako naye ngenda kuwogera kyennina okuwogera kyeyalinga video osanga onoogamba mapu yali tannafa yajogera anti abantu bafa gwe temulowooza nti bino bye twogera nti batwagala ffe tutambulira mu buzibu nga ne Museveni tannatunoonya abantu betugenda okusuuza omugaati batunoonya ebikuluma ennyo wano bw'oba owulira byendi mu kwogera bigenda kukuluma nnyo kayindere pulizi vaako saakuyita gwe bw'owulira nga kikuyisa bubi va ku peegi ero va ku peegi gwegenda bugenzi si kya blockinga nedda gwegenda bugenzi gwe kasito owulira nga kibe naye ndi mukulabula mu Uganda essaawa zino nakugamba tuyingidde 224 ndi mulalamu nyinza okunyiza ebitundu 9 ku 10 nyinza okusanyusa ebitundu 9 ku 10 naye wakati awo wonna sirina kyenkolerera sikolerera kusanyusa sikolerera ate kunyiza wabula ate sagala kulumba muntu mu bukyamu nze siriwo kukyawa bantu kukyayisa bantu kubateekako bulaka mail ekyo sigenda kikola naye wano wendi mu mwaka gwa 2019 DP Buloko yajja netwegattako DP Buloko mu kutwegattako olunaku olwo mulujjukira kamali wano kendeeza ku gundi wano olunaku olwo mulujjukira DP Buloko lwe yatwegattako baganda baffe bajja bambadde obuntu bwabwe obwo naye tetwagala kusooka kukitwala mu DP Buloko naye ennyaniriza gye twabayaniriza yajja ne tubaaniriza mu ba DP Buloko omwo mwajjiramu abantu bangi nnyo ne bamukaaku lubega mukaaku mwe bajjira abantu abasinga bonna mwe mwajjira baganda baffe ba Abedi Bwanika mwe mwajjira baganda baffe ba Honorable Segona mwe mwajjira baganda baffe ba Muwanga Kivumbi mwe mwajjira baganda baffe ba Mathias Mpuga mwe mwajira baganda baffe akakundi nga mwe mwakalabaako aka DP Buloko era akakundi ako abamu twakakubamuko ebituli mu kusooka nene tugamba embeera nga bwetandika abakulu era bwe twali twogera network yange ngevudde eya YouTube lwaki ebuuseeko YouTube kiki YouTube enkoze eki lwaki evuddeko katugende maaso nga bwe twogera aba YouTube tugenda kudda bwe twali twogera twavaayo ne tutandika okwogera ebigambo bye twogera kyovulaba nti nayawudde network zino bwe twali twogera twavaayo ne tujja ne tubagamba nti bannange ntukomyewo aba YouTube simanyi ka network ako simanyi kabulabulamuko kadata ndoza kansumbuwa kambeko kadata kenteekako ko wano omanyi tunywa bwa lwendo tunywa budata bwa 5 nenga busibuka network izipuwa naye ndoze ezeko aba YouTube network ezeko ndoza aba YouTube ndoza network ezeko
data tunywa bwa luwendo bwa 5 kamalo okufunayo wano ka data nyongereko ko wano kabereko aba YouTube temufaayo ndimo bakola clear now. Hamis Kayondo thanks angambye clear now kangezeeko okubeera nga nammwe mubeerako neme kubeera nga tutambula nga tetuliiko. Bwe twavaayo ne twogerako baganda baffe abasinga tulinamu kuno balooya tulinako kuno balooya abeefuula abategeera ennyo nga tebategeera nnyo ate ng'oluusi baba batuufu. Abantu abo bwe twatandika okubaako bye twogera ne baganda baffe ne batandika okubaako bye boogera, abantu baatugambanga ne batutegeeza nti muleke abakulu bamanye ekyokukola, muleke abakulu bamanyi ekyokukola. Ne tutambula mu bakulu nga bamanyi ekyokukola mwe mwajjira bakasirye Bashiri Mbaziira, mwe mwajjira bakagabo. Olunaku lw'akagabo mwalulabye olunaku lw'eggulo yabadde wa Museveni bamututte butereevu mu kabondo ka NRM mu State House mwamulabye era ng'ali ne Museveni ng'era amaze okugamba nti nze nkola bya NRM. Mu bakulu be twalina mwe mwalina abantu ne bagundi bonna ba Bedi Bwanika bonna mwabalaba. Nabagambye eno video togenda basanyusa naye munsaasire munvumerumu nga mbyogedde naye kambyogere. Kiseka kumala ogamba otya leero nno lwensoso okulaba ku page kuno sitera kulaba nkutera okugoberera naye sikulabangako naye leero nkulabye. Ebintu byendi mu kwogera tebigenda kubasanyusa era muyinza okumaliriza nga munvuma naye muvume kati kamba we bwino. Tutambula bamaze okutwegattako. Nze nakola press conference yaabwe abaganda baffe aba DP Block nga tebannasimbula kujja ku kitebe. Omwami ow'ekayunga gwe nerabidde oba yali mwami ani owa DP yankubira simu nangamba map by then nali w'amaanyi. Map tubadde tusaba ojjo tukwate ku gundi yaffe ku press conference nti yotyo press conference tugenda kwegatta ku National Unity Platform nakiwuliranga blessing abantu tugenda kwegatta ku people power. Ekintu ekyo nakiwuliranga ky'amaanyi nnyo mwana nakiwuliranga ky'amaanyi nene ngamba era seebuuzaako na ku bakulu seera ebyo tetwalina nnyo restrictions naye abaganda baffe ne bampita twagenda kufeeya we wane watera okwetundira bamalaaya awo wansi wa gundi awo wansi wa Sheraton awo nenkwata live nze kennyini ne video ye ekyaliyo ne batuula mu press conference. Mujjukire ffe bannamawulire tumanya buli kintu ebimu ne tusirika. Get me some water to drink bagiyita for drink oba to drink nti kubanga ntandika okukasuka wano eno video nyizo okubanga tisijja giddamu. Abantu abo bwe bakola press balwawo nga tebannagenda mu press conference bano boogera na bano ate era bwe bamaliriza babaako we boogerera. Era abamu be natunuzaamu akazindaalo Abedi Bwanika mu 2019 mulujjukira namutunuzaamu n'akazindaalo mubijjukira namutunuzaamu akazindaalo ne mujja ku interview Abedi Bwanika. Naye ebigambo bye nawulira awo ku press conference eyo nawulira bagamba bo bennyini nga bagamba nti Mau atwepankirako tugenda nga tetwetisse naye agenda twaniriza nga tukomawo nga twetisse. Mu matu gange simanyi oba obugambo obwo bwayitamukko kubanga nalimba yitako buyisi nga ntaddeko live nga noonya gundi noonya Bensijako gundi awo zibayiti awo okujja ku interview nga biri biwedde. Simanyi oba akagamba ako ngenda kanoonya nsikeyo obugambo obwo Mau atwepankirako tugenda kuveeyo eno nga tetwetisse tugenda kukomawo n'enko tajja kutwaniriza. I don't know what kyali kitegeeza mu ekyo. Naye bwe nzijambi gatta kiraga nti
bwe bakwate ekkubo ne baddayo mu DP egenda baniriza kubanga bajja kuba bazitowa abatayina ssente nga Abedi Bwanika bajja kuba ne ssente abatayina ssente abafeedinga nga tebakyalinako ababaka bangi abava mu DP block abaali batayinza kudda mu parliament wabula president Kyagulanyi Ssentamu yongerako amafuta naddamu n'abayimusa ne bafuuka ab'omugaso abo ababaka abantu nga Honorable Abedi Bwanika yali ku ddala lya presidential candidate eyali yesimbewo omurundi egisukka mu 3 nga buli wajja agwa Abedi Bwanika ku bwa president buli we yajjanga ng'agwa oba munzijjukira ne buli we yajjanga ng'agwa yagenda ng'ekkololo mu kulayiza Museveni n'awa testimony n'agamba omusajja yatusinze mubujjukira nga Abedi Bwanika agenda. Abedi Bwanika ye musajja omu eyazimbira Museveni okutukinagukirako okutufuga mu Uganda wano lwaki ng'abazungu abawa Museveni obuyambi balabira ddala mu Uganda nga mulimu democracy kubanga baavuganya nabo bavaayo ne baacknowledginga nti omusajja yatusinze bya ddala. Oba are we together? Twagala tusome nze map kabwejumbira ateetaaga ssente za MP NMP nga nalinzize mu box yo nenkusaba ssente nozinyima nenkwogerako njagala ofulumya obubaka obwo obufulumize ensi bulabe. I don't ask for money from any political gundi. Sirina omuntu eyali kyali wange nga kyali wange ansobola nomukubirako obukubizi yali Sejjirinya ne kuno wabadde omulwadde abadde mulwadde awo ne mujjako interview najja nangamba mapu nawulidde omwana utali kusomero kankuweewa ne kuminga mulwadde oyo yali just kyali wange. Sirina MP mu bulamu bwange mu bwavu bwange bwe mundabamu abali badde bagamba mapu ngaali bubi sinze simanyi n'abaana bange nti banaddayo ku ssomero. I don't know, they are going back today but I don't even sirina na quote etandika kugamba nti banaddayo even nenja simanyi nti banaddayo omu ali mu 6 omu ali mu 3. I don't know but I don't need any coin from politicians nga bazimpa neme kuogera njagala oli nga asobola zimpa nga yenga yakyagadde n'azimpa naye I will not eat any money from political gundi personnel olw'okuba nti bwe wanaatuuka w'ensobi mapu asirike kati awo nze wendi nze wenneezimbira awo sizirya ndi mwavu naye sizikola ki sizikombako lwa nsonga namanya nti bwe naalya ssente z'abasajja abo ngenda kubeera ntoli bw'akola ensobi nga ngamba omusajja oyo yampaddeyo 10 yampaddeyo 2. I don't ask for money. I rather come here nga nina obuzibu n'empositinga ne bavuma nengamba bannange neetaaga kino naye ate tasisabanga ku school fees era nsaba bigasa nti kamera ng'eno ne mundaba abali ku YouTube mulaba kifaananyi bwe kiri nga kyo kirala nnyo kirikiri abali ku YouTube ezo zonna zibasene naye ng'olumu nzija n'ensaba wano ne banvuma nze kyonna kye nnina mu nuupu nkisabye direct wano era ensi esobola okivunaanyizibwako ne ngamba maapu twakuwa kino naye sisobola kuvaayo mu nkukutu n'ensaba kyensabye nga njagala okifuna wano nayina ensonga lwaki nkisabira wano nenga ate naali badde ngenda mu bantu abo ne bazimpa naye nkisabira wano. So kati sirina munnabyabufuzi yenna era waliwo yaŋŋamba mpuuga mwogerako kubanga mpuuga namusaba ssente nanyima. I have never asked for any money from Honorable Mathias Mpuuga. What for? Nothing. Inbox ya Mathias Mpuuga ansamba najigenda munga musaba interview one-on-one. Najisoma na blue ticking anagana. Ne muddamu okumusaba ab'amawulire basobola okukola nga amawulire aba National Unity Platform kubanga nze ndi mwogezi wa amawulire ga National Unity Platform basobola okuyitibwa nga loop ina activity yonna tubeere involved tukwatenga amawulire. Honorable Mathias Mpuuga nsamba n'agaana nempita mu Joyce Baagala era Joyce Baagala era n'agaana nambuzabuza era temwalaba ku mawulire ga National ga lead of opposition office ye
nga abamawulire ba National Unity Platform bagakuba tekyaliwo kubanga yatwegobako. So sirina buzigundi yonna ya muntu yenna gwenkyawo olw'okuba ndi mwavu nti nkyawo omuntu nti mapu baagaana omulise ettooka. I don't need your money era never call me to give me your money to silence me. Give me your money nga omanye omulimu gwe nakola nga mujja mbuyinza nga mujja mu ntebe eyo ze muba mumpa. Naye tompa kunsilencinga I will nja kujja wano nzikuddize mu gundi wano ng'otandise okwogera ebyekisiru nga wampa ataano nzisaba abantu nzikuddirize mu kamera. So don't. Yeyo n'ensonga lwaki His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu bamwetisse. Abajja balowooza nti bannayuganda babalowooza nti bazze olw'okuba balabye omusana. Ensonga eyabaleeta nno bakugamba nti ekyabaleetesa mu NUP wali kuzannya emizannyo gya byabufuzi era nga bwe bazze nga bagizannya bibiina eby'enjawulo gye bavudde okujja okujoyininga National Unity Platform. Nti ebiseera bingi tulabyeko abantu beebamu feesi ezo tezikyukakyuka. Tubalabyeko nga buli mu kulonda okw'enjawulo okubaawo baba b'amaanyi nnyo era nga boogera nnyo naye nga tebawangulanga kalulu wadde. Kyannaku nti lwe bajja ku National Unity Platform His Excellency n'asiima babawe kaadi kuba yalowooza nti ekibiina kya National Unity Platform kipya tunoonya bantu ate olwedde tufunye abatwegattako mubawe kaadi tulabe enkola yaabwe. Naye yakikkaatirizanga nnyo nti tulibalabira ku bikolwa byabwe. Bwe babawa kaadi abasinga obungi ba MP bali mu palamenti, abaasaba ez'obwa kansala bakansala era gye bali mu kansa ez'enjawulo. Naye olwaleero bakulaga nti bo tebakyetaaga maanyi ga National Unity Platform. Abedi Bwanika atuuse okugamba nti bo tebeetaaga kakoofiira mu Masaka kubanga abalonzi baabwe bali Masaka ate tebalondera ku kaadi y'NUP. Kitegeeza nno nti olwo balabanga bameze kuba bamanyi balina sapoota abali emabega ye Mwami Museveni nti bw'ojjira ku kaadi y'NRM teweetaaga kuwangula kalulu okubeera mu palamenti. Ne bw'obeera ow'okutaano nga mubadde mwesimbyewo 7 owe NRM n'obeera ow'okutaano bakulangirira ng'omuwanguzi ate n'obeera mu palamenti. Kati n'abakulu bano kyebeesiga nti twamala okukkiriza Mwami Museveni ne tulya ensimbi ye tujja kuddayo mu palamenti oba tutya oba tutya. Kyova olaba nti kati basazeewo okulaga nti be b'amaanyi ennyo okusinga abo abakkiririza mu kibiina ki National Unity Platform kubanga bo bakimanyi nti omusimbi gwabwe buli weboogera ebyo gubaweebwa. Mwami Museveni ensimbi y'omuwi w'omusolo agimaliramu ebyo okugulirira bantu abamwegattako ng'abajja mu opposition basobole okutuukiriza mission ze. Okugenda mu maaso. Vidiyo eno yabadde ku leediyo yabadde ku leediyo ya CBS. Omukulu Bwanika yabadde ku mukutu gwa CBS. Njagala owulirize ebigambo bino Abedi Bwanika byayogera bibino wano aba Facebook. Temusobola kutegeera kitutwalidde ebbanga ki okumuzimba paka ffe nga bannamasaka gwe mulowooza mbu ogenda kujja buzibu oti ojje n'akabaluwa ojje n'enkofiira ojje n'enkofiira ewaffe. That is not acceptable. Ojje n'akakofiira ovumeewo nalebo mpuuga omukuba ebitosi mumanyi ffe kye tumutaddemu ffe ab'e Masaka mogenda kujja bujja oti nva ku headquarter. What are you talking about? Abakulembeze Masaka betutaddemu amaanyi gaffe mbabuulira mmwe buli muntu yenna mpuliriza olwaleero baffe abamu tubadde twogera bino bya kusiisiriza mbabuulira kati ffe kyetugenda okukola e Masaka. Masaka is a no-go zone ku ddalu n'okujoogajoga. Eyo si wakuyita bano abakulembeze olaba ompugo bate mumumanyi. Buganda wano yakwata ne muteekamu amaanyi gaayo. Ne basegona abahona lebo segona. Be bankoba zamboko ne babeera wano ne baba training. Gobadde obuuza mukulu mulwanya muli. Ne kakati mwali. Be ba training abantu bano. Ne bamala ba training ne babatuwa mu politics. Masaka ba stakeholder abawuli abataka ne ba training abantu baabo. Omukubo fe Masaka Honorable Mpuuga is leader, political leader number 1. Mwizo kuba temukimanyi.
kati omuntu yenna okujjango ojo osaba tukamba ogenda kutawa kudira abakulembeze betutadde mu investment n'akakofiira mb'oyambadde akakofiira ebyo tebikola Masaka tebikola Masaka mu mpulirize tebijja kukola ekibiina tukyagala ekibiina kyaffe ekya NUP naye tetugenda kukkiriza kye bayita kujooga kumalamu kitiibwa abakulembeze ffe betumanyi nti bebatukulembera ku nsonga zaffe ez'Amasaka ate eza Buganda wona lebo basayansi puga ava ku kitundu tali ku level nti ali ku level ya Masaka yokka lebo basayansi puga yomu ku bantu betulina wano mu Buganda tusobola kujja oti n'omujolonga mpoga takuzanga musomaali abali kubanga mbonoonya ebyo bya kaadi fe Masaka kaadi ze Masaka najera kamba buli tebizigabirwa Kampala tebamu makadi bulira nze nkubuli ebyo Masaka tebaku makadi kakiddemu ekiwuli abampa akalu bali Masaka ndikodinga bulungi abampa bwani kanze njogera abampa akalu bali Masaka sasa kitebe ekitebe kinyongerezaako kaadi naye abampa akalu bali Masaka kati walema okubeera omuntu yenna alowooza mbu ogenda kutiisatiisa manya biki no bano abakulembeze tubatadde mu investment ku lwa Masaka ku lwa Buganda ku lw'eggwanga lyaffe ffe tetwagala kutuuka kiseera mu ggwanga muno nga Buganda terina bakulembeze ekyo tetusobola kikkiriza tutuuke kakati tugoba Museveni ate tutuuke ffe nga tetulina bakulembeze kati omuntu yenna ajje Masaka ng'olowooza nti ogenda kwonoona bakulembeze betutaddemu ebiseera byaffe ekyo kikigenda kubeera mulina ekigambo kye mukozesa mu Lusiraamu haramain kinziriemu abantu haramain ekyo kiri haramain tukomye ekibiina ekyo Katikkiro waffe Charles Peter Mayiga yalina okukibeeramu naye unfortunately President gundi Katikkiro Ssaabasajja Kabaka n'amwongera nga tasobola mukuba bwami ebyo bye nnina okwogera mu biwulire biyinza obutabanyumira kamala okumalayo screen eno biyinza obutabanyumira ekibiina ky'obufuzi kibadde kiteekwa okuba nga kyatondebwawo mu January ono ow'omwaka 2024. Are you getting me? Are we together? Naye President yabadde mugezi nnyo ne Kabaka. President n'akwata ekifo kya leader of opposition n'akijjayo mpola. Kagamba ekifo kino kansooke nkijjayo mpola n'akijjayo. Ne Kabaka n'akwata ekifo n'akiddiza wali n'akiddiza Katikkiro Charles Peter Mayiga eyo mu Buganda saagala kugendayo nze saagala Buganda sibugendamu ndi musajja Muganda saagala kubanga ayogera Obuganda Katikkiro wange Mayiga mwagala ne Museke Charles Peter Mayiga naye ekikulu kyabyo n'ekyaliwo waliwo okucreating ekibiina ky'obyobufuzi era they were going to front Katikkiro naye era nga tebamanyidde ddala nti Kabaka ayinza okuddiza Katikkiro obwa Katikkiro ate ebyo byengenzeemu nga binene sibyagala saagala gendeza ensonga njagala zirekera balala naye kankyogere kubanga eno programu nkugambye nyinza obutakiddamu nkugambye nti Katikkiro n'ekibiina bano bowulya abalumaŋŋana olwaleero tebalumaŋŋana kulumaŋŋana balumaŋŋana mutandika okuvaayo nga bamaapu bave mu kibiina kya NUP bagambe nti abaana baatulemesezza era kyova olaba nti Mathias Mpuga ye yavaayo n'atukuba n'agamba ab'obuddatu obw'ebitaano simanya bannaddibanga simanya biki mukkiriza abakulu bakulembere atusirise tusirike era nga bwe tulina ekitiibwa era twasirika kati mu kusirika wali waawo ebyo byonna ne bigaana muvu nejja nga yakumuggyako bwa luupu kumuwummuza ku bwa luupu bamuwummuza ne President n'amussa ku kifo ekirala era kinene ekifo ky'obwa komisona kinene n'ekikwewuunyisa okumanya ebintu bino bizibu Honorable Mathias Mpuga abakozi be yawa emirimu abavudde ku saidi ye abaluganda abakona ab'emikwano yawandiikidde sipiika oba kati ate nakyo mbyogere abakozi be yaleeta
Ssenyonyi ne be yaleese abakozi ba Ssenyonyi be yatutenga leader of opposition babaganye ne bagamba nti tulekawo bampuuga tewali ssente. Mpuuga be yaleeta abatalina musitulaga abooluganda abako n'ab'emikwano be yajjeeri nga bano bonna kubanga ffe Mpuuga yatugoba abali eno yonna bonna bano bandeekaana simanya ba 40 soja simanya baani tewali yali asobola kufuna omulimu. Kati Ssenyonyi bwe yakutte abakozi be yafunye baateekayo ebbaluwa n'egende Wanita Amongi obakozi bonna be naleeta nganze Mpuuga tobajjaako omulimu tewaba omukozi yenna ayingirawo nga mupya. Ebyo nno si bye byandese naye ate oba mbyogeredde kine lwaki mba sibyogera naaja byogera. So obakozi bonna jjukira leader of opposition bw'akyusibwa ateekako n'abakozi be ba permanent bagundi na bugundi era baweebwa muswala okuva mu parliament nga gwa gavumenti. Abakozi Mpuuga be yaleeta yawandiisa olukoko lw'ebbaluwa nganze commissioner abakozi be naleetanga loop tebavaako. Ekyo nno kyekiri mu Uganda. Ekyo nno kyekiri mu Uganda munange ogambye nti aleeta Mpuuga gundi Ssenyonyi aleeta abatasasulwa. Era baba tebakukkirizayo mu parliament kiringa kukola mawulire ga parliament sebo waliwo amawulire nga oli munnamawulire wa parliament mu ndoomo kyovula nga tetolaba nga tujogerayo singa map yateekayo dda kamera era mpulira nga njagala kugenda mu parliament essaawa yonna singa nsobola. So embeera yonna etambula mu ggwanga Honorable Mathias Mpuuga yavaayo n'agoba ekiyitibwa kkunga. Era n'agamba nti owakkunga amale kujja atunnyonnyola ekkunga kyeki. Excuse me. Vice President wa Buganda, wa President in Buganda, yagambye nti gwe akulira kkunga oba kkunga bye biki. Jangu osooka okutunnyonnyola kkunga kitegeeza ki naye ng'okuva ddi na ddi tuli mu kkunga. Okuva ddi na ddi tuli mu byakkunga naye omumyuka wa President in Buganda tamanyi kkunga. Era lwaki kkunga ekosa Masaka yokka okusinga yonna gye tutambudde. President Amini Chairman Nyanzi nakati akyawenyera bamukubira mu byakkunga mu Western. Siwulirangayo omukulembeze yenna ava mu Western ajja nakukuluma kukunga nti kunga kolaki kunga esisimula baana wansi kusomesa baana wansi kumanya bayinza kukola batyo omulimu nga gutuuse. President agwetaze situaki kyazeezo eza kunga ndala nnyo za ground kuyimusa baana era kunga buli weyiterekawo omukululo eleke ekubye era kyovula banga mu Western Nyanzi bakwata bamutte. Kakati Honorable Mathias Mpuuga abali ku YouTube sharinga video mubadde kibana bange namwe abali